Gwanga Yoweri Kaguta Museveni jabaddemu n'abakungu ba United Arab Emirates ebaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero ku wooteeri ya Speak Resort e Munyonyo. So I'm very happy. This is just the beginning. Bano batadde emikono ku ndagaano egendereddwamu okunyweza enkolagana wakati w'amawanga gano. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asuubizza okunyweza enkolagana ya Uganda n'amawanga gano agali mu kirondo kya Buwalabu. You know, in the past we worked more with North Africa, with Egypt, with Libya, with a little bit with Algeria, a little bit. We didn't work much with the Gulf, so I'm very happy. This is just the beginning. Okay, shukran. Thank you so much. Mu ndagaano eno eteekeddwako emikono erimu okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi ekya Kidepo International Airport, okuzimba wooteeri ez'enjawulo ku kkuumiro ly'ebisolo era Kidepo National Park kiyambeko okutumbula eby'obulambuzi n'ebyenfuna mu ggwanga. One His Excellence Abdallah Sultan Al Owas nga ye mbaka wa United Arab Emirates mu Uganda ategeezezza President nti okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi kwa kutandika mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno era ng'asuubizza okukola omulimu omulungi. Your Excellency, at the beginning we finished the design and also the building runway. We chose the right land and we are in the good progress now. We are now in real, because after the signing the MOU today, the contractor will start his work, and within short time will be a good international airport in this region, and it's going to help the community in general. Oluvannyuma batadde emikono ku ndagaano ku mukolo gwetabiddwako minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga Major General Kahindo Tafire, minisita w'ebyentambula General Katumba Amala, minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Martin Magara Bahinduka n'omubaka wa United Arab Emirates mu Uganda. Sandra Nabaggala, BBS Terefayina, Gambuuze.